Yo, this is from Patilla Amanya ne dobozi yenze Fifi J that is akakansuubira nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyekuumiddeko mugyebale gye mutuusizzaako engalo mwebale kakkalabya mwebale kupambana eddakiika eno yennyini ngera kubanga ate mbatuusaako amawulire gaffe era nga ngenda tutandika na gano gannaku naye tetulina kyakola ye omugenzi amanyiddwa nga Radio Moze ate ng'ag'obuzaale ye Moses Ssekiboko munnange ono yatufaako omwaka gwa 2018 ate ng'era teri munnauganda atakimanyi wabula kigambibwa nti mu kuziikibwake oba wano mu kumukungubagira nga batutte omubiri gwe okubanga bagusabira wali ebukalango nti waliwo omukyala omukadde eyakwata omusalaba ogw'ebukalango n'abanga ate aguwummuza mu kifuba ky'omugenzi ono era omusalaba ogwo tebagumuggyako bamuziika nagwo naye mukadde kano kigambibwa nti waliyo abafamire ye oba ab'ekika kye abavuddeyo emirundi 3 oba 3 balambira nga bagamba nti omuzimu gw'omugenzi gubaloosa nga gubagamba nti bamuyambe bamuggyeko omusalaba ogw'okubanga gumuzitoowerera bo ababitunuddemu bagamba nti kyandibanga kiri bwe kityo olw'ensonga nti ono yali mulaasi oba murasta ng'enzikiriza ey'obukatuliki ayina ntono ddala so kyandibanga kituufu ng'omusalaba ogwo mu butuufu gumuzitoowererwa simanyi ndowoozayo gwe ku nsonga eno bweri naye nga byebyo ebiri awo kigambibwa nti ono ab'ekika kye abasinga bamulootako era nga abalaga nti gyali talina mirembe n'akamu n'akatono omusalaba gumuzitoyeeko wabula ate kigambibwa nti omusalaba ogwo gwamuteebwako mukyala mukadde omukyala yali mukadde yagumuteekako mu biseera ebyokubanga ate basabira omubiri gwe basobole okubanga ate bagugalamiza mu nnyumba ye ey'oluberera ebyo byebiri eruuyi eyo omugenzi oyo tukyamusabira n'abagenzi abalala babe nga ate bawummula mirembe naye simanyi ensonga eno bagenda kubanga bagikwasaganya batya kubanga ye abagamba kimu nti awulira nga gumumenya mu kifuba gumuzitoowereddeko eyo ng'ate tuvuddeyo ye mwana muwala amanyiddwa nga Zaina era ng'ono ye CEO wa Sezana Promotions era ng'ono abeera atwala bayimbi mu ggwanga erya South Africa nga wonoolaba nti wano babbalamu babajjo aba Abitex babivulu promoter kakati nono omukyala bivulu promoter era ng'ono atusinga atwala mu ggwanga lya South Africa kubanga gyawangalira avuddeyo olunaku olwaleero bw'atyo n'agamba nti akooye okubanga abanja Dr. Jose Chameleone era nga kino akikoze oluvannyuma lw'okuba nti babadde bayina okukiika mu kkooti naye omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone n'atakiika era ng'agamba nti ekyakikoledde enfunda eziwera naye olunaku olwaleero lwasazeewo okubanga ate ajja mu kamera ono atotodde ebintu bino gye byatandikira n'agamba nti before nga Chameleone tannaba kubanga amufera oba nga amukuba ssente zagambye nti ziwerera ddala obukadde 15 basooka ne babeera n'enkolagana ennungi ddala nga amukyazanga n'agenda mu ggwanga e South Africa n'abanga akuba ebivulu ebyenjawulo era nga yakolako naye emirundi egiwera ddala 3 wabula oluvannyuma lw'emirundi egyo 3 okutandikira ddala mu mwaka gwa 2015 omukyala yategeka ekivulu yategeka bw'atyo n'alangirira mu ggwanga erya South Africa lyonna nti Chameleone ajja era nga yali supposed okubanga agenda mu bifo bya mirundi 4 nga womanyi bwe bakuba shows zaabwe bategeka ne bamulanga nti agenda beera ensangi agenda beera Masaka agenda beera Jinja emukono byonna emirundi 4 wabula ate Chameleone teyaturninga up naye ng'agamba nti yali amaze okubanga amuwako deposit wa miliyoni 15 omukyala agamba nti kubimu ebyamulira ssente mwe muli tiketi ze yabookinga visa hotel reservations ze yakola nga byonna abitegekera omukulu Dr. Jose Chameleone venue nga bwomanyi ebintu ebyo bye bategeka nga mu butuufu omuntu agenda okuyimba ate nga birimu n'okubanga tagenda kubeera mu ggwanga lye birimu okulinnya ennyonyi omukyala agamba nti yateekamu ssente ze nnyingi nnyonyonyo era zonna zaafa kaakati ye omukulu Dr. Jose Chameleone bamuwawaabira dda mu kkooti kubanga yakikola emirundi 2 ne mu mwaka ogwa 2016 yakiddamu naye ate kisangiddwa nga omukyala ono looya we si mulala wabula ye Lord Mayor Erias Lukwago era ng'ono tukimanyi bulungi nti yattunka n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone ku bwa Lord Mayor ow'ekibuga kya Kampala ebyo nabyo biri awo bityo okuva mu mwaka gwa 2015 omukyala asazeewo kubanga avaayo kati 2016 avaayo kati oluvannyuma lwa myaka 5 kwena abenga ate omusango aguttusa
eyo nga tuvuddeyo tujjukira nti twalabiko ku vidiyo y'omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja ng'agezaako okubanga ate akubira ekibiina kye campaign eyo mu Busoga mu paati zeeyo e Busoga. Ekibiina kyalimu ffenna tukimanyi bulungi be ba Yero aba NRM. Wabula we yabadde akuba campaign yabadde ne bakyalibe ab'enjawulo mwabadde ba DJ Mike bwe batyo ne babanga ate bageeyokya ne bageesala amasada g'eŋŋamba. Olwamaze okubanga ate akola ekintu ekyo akavidiyo ako bakakute ne kabanga kagoyinga viral, ekintu ekyaviiriddeko abantu bangi okubanga ate bakomplaininga ku mbeera eyo gye yataddewo. Omukulu amanyiddwa nga Willy Mukaabya ng'ate ono wa mukadongo kamutu mumanyi bulungi nnyo avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno n'agamba nti Mayinja wabanga ddala yakikoze nga kwegamba yamulabye ng'akikola naye agamba nti ekikolwa ekyo kye yakoze bw'abanga abadde nga akikola awulira ye nga ye awulira nga baswadde kubanga agambye nti waliwo emyaka egikola ebintu buli kimu kibaako n'emyaka gyakyo n'agamba nti gino emyaka bo kati gye balimu tegisaana kubanga gikola ebyo ate n'akikola publicly mu bantu oba okitegeera munange era ye asinzidde awo bw'atyo n'agamba nti yeetondera eggwanga yeetondera abantu be basaavinga yeetondera ekibiina mwana mulenzi oyo kyatuddemu okubanga ate yavuddeyo n'abanga akola embeera efaananako bw'etyo era n'agamba nti ye waaba tajja kwetonda ye nga Mayinja ye Mukaabya amwetondeddewo era ng'ono n'okufukamira afukamidde ng'agamba nti banange mubasonyiwe ku ekyo Mayinja kye yakoze. Kakati ye nno akulira ekibiina ekitwala abayimbi Wekibenda naye ensonga eno agyogeddeko n'agamba nti waliwo abantu emize gye baba najjo era ng'agamba nti buli muntu aba n'emize gye naye kiba kirungi emize egimu n'obanga ate togireeta mu bantu ng'olina okubanga ogirekako eyo ku mabbali era nga naye wano wennyini wasinzidde n'ategeeza nti ye amagezi ge yandiwadde omukulu Ronald Mayinja oba yabadde afuuwa sigala oba yabadde afuuwa njaga kyonna kye kiri okusinziira ku kitiibwa ky'alina ne repetition ye nga bw'ebadde eyimiridde kye yakoze tekyabadde kirungi n'akamu kyabadde kikyamu okubanga ate akikolera mu maaso ga kamera misana tukutuku mu bantu abangi ddala ate nga bakaaba covid mu kaseera ke kamu n'amugamba nti yandibadde yeetondera ekibiina kye kyaweereza olw'ensonga nti ono yaswazizza ekibiina ekyo ate n'amusaba n'okumusaba nti abeere nga yeetondera abantu bonna wamu n'abaana abalabye ekintu kino. Ye Mayinja ensonga eno agyogeddeko n'agamba nti kino ekintu kye yakoze kiri part of his contract gye yasayininga n'ab'ekibiina kye bakubira akalulu era n'agamba nti n'awa n'example n'agamba nti bw'oba ogenda kukola ekintu n'omuntu oba ng'oyagala kusomesa omuntu ekintu olina okwambala ekifaananyi ekyo. Waliwo awadde example n'agamba oyo Isma Olexas agambye nti bw'oba ogenda kugula malaaya tosinzire eno n'ogula buguzi malaya abula ogenda ku street bamalaya gye bali n'osooka ne weebuzabuzaawo n'okola ki n'olyoka n'omugula. Kaakati ne Mayinja nti kyabadde agezaako okukola nti yagezezaako okwambala ekifaananyi ekyo ekyabanywi b'enjaga kwegamba mbu baagala kusomesa bantu bubi buli mu njaga naye nga yabadde alina kusooka kugifuuweeta. Era nga ono agambye n'okugamba omukulu Wekibenda nti akoleko research ayongere okubanga amanya nti ebintu ebisinga bw'obanga omuntu oyagala okumujja ku kintu olina kusooka kwefuula ekyo kwegamba akusembeze akufuula ekyaliiwo oba akufuula ekyaliiwe nga akimanyi bulungi nti naawe kyayagala naawe okyagala then oluvannyuma obeere nga omutabbiri oba nga omukuba tabbiri abeere nga ava ku kintu ekyo kyennyini kyaba aliko. Y'ensonga ye lwaki yavuddeyo n'aba nga anywa enjaga eyo. Kati nno ye Isma Mijagulo ekikuno okunenya kwonna amaliriza nga akuteeka ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti abaana yabakyamya. Kakati ye omukulu Ronald Mayinja agezaako kubanga ate abaana bano abatereeza obanga bakomyawo mu line ate nga mu mawulire ge gamu y'omukulu Wekibenda avuddeyo bw'atyo n'agenda ku Facebook page ye n'abaako ekifaananyi ky'omwami gw'ataddeko nga mwami muzeyizeyi bw'ati naye nga ali mu mbeera si nnungi nga yeetaaga okuba nga alongosebwa era nga mu message ye awandiise n'agamba nti waliwo amuweereza obubaka n'amuweereza n'ebifaananyi ebyo eby'omuzeeyi oyo nti yeetaaga okuba nga alongosebwa omugulu naye nga beetaaga ssente za bukadde 7. Kaakati nno bo bafanzi be oba abagoberezi be we basinzidde ne bamukalakata ne
bamugamba nti yandibanga yakulira n'okukulira kino ekibiina kye tuwulira ekya Stingemen Association abo bamukono gamu ne bamugamba ako kasonga katono nnyo bukadde 7 asobola okubanga akakolako ye nga ye ddala okubanga ate abasumbuwa kubanga nabo balina ebizibu byabwe ebibatawanya bamukalakase mu mbeera eyo era nga omu avuddeyo n'agamba nti ye ne gw'osabira obuyambi nga ndabanga yaniriza okufa kwegamba bibadde bingi nnyo awo naye nga omulala avuddeyo n'amutegeeza nti nze amagezi genkuwa mu kifo ky'okututeera bino ku social media gamba bayimbi banno ndaba gwe abakulira ogende ng'obajjamu emitwalo 55 kana akasonga katono nnyo omuzeeyi mubeere nga mumuwa obujjanjabi oba si ekyo mugambe gavumenti muleke kubanga ate munyunyu ntaffe naffe tuli mu kweyiya mu kadde kano nkugambye social media kakati abantu bo bakoowu struggle ebawuuba wano nawali eyo nga tuvuddeyo ye Queen Mino omwana muwala amanyiddwa nga Azawi era ng'ono songwriter ate nga n'obuyimbi muyimbi azze awandikirako ku bantu ab'enjawulo omuli ba Vinka ba Winnie Nwaj abani ba Kenzo abawandikidde obuyimba obunyuma ono nno olunaku lwabaddewo ziti yesterday but one yavuddeyo bw'atyo n'atuwa akafaananyi ke nga ataddeko smile eri yennyini wano nno bangi we basinzidde ne batugamba nti ono manager we yamukwata n'abanga ate amutwala ku sajjale ne bamukendeza akazigo akaliwo oluvannyuma lw'okukizuula nti abantu baali tebamusiimye n'ako akazigo akanene ke yali alina bwe batyo bangi bavuddeyo ne bagamba nti yandibadde asiima Mungu kye yamuwa byebyo ebiri awo era kati bagamba nti she can smile proudly nga tayina wadde okutyamu era ssente bagenda kubanga bayolera ddala mbadde Fifi Jenga bulijjo atakuumira mpeera yongera okubankuumira mweraba.